Engini ya Patrick Oboya Muliyati okunonya akalula kutandikidde mu tawuni y'e Kayabwe gyasanze nga baali bamulindiridde. Eno po abasabye okumusamu obwesige omulonde asobole okubakulira ku bizibu bimaze ebbanga nga tebifiibwako. Po bw'atosebwa amalulu abaali bamulopedde ekizibu ky'amasomero nga balina mu kitundu agali mu mbeera embi ekibaviirako n'abayizi obutasoma bulungi. Abeeno balinda abali mu nsi eyaabwe. Abaana batambuza bigero okuva eno paka eri Buwama okusoma sekendule. Tekuli yadde sekendule mbweti mu kitundu kino. Essomero lino liwezezza emyaka 4 mu 5 naye liri mu mbeera mbi. Wano abasasidi n'abasaba okulonda ekisumuluzo nga kumira nyanga ajja okula ku bizibu byabwe. Environment conducive for proper learning. You can see. Vayongedde okutalaga ebitundu birala ebisanga mu Mpigi. Agenze ne mu tawuni y'e Mpigi akubye olukuŋŋaana. Ng'amaliza eyengedde okufuluma tawuni yasaze poliisi emusuulidde emisanvu. Abayambi bafulumye emmotoka okubuuza poliisi ogubadde kyokka neyagala okubukwata ekintu kijjepowa mu mbeera agyataasa abantu be. Wano poliisi ekisiza obwanga nebulikiza powa nga wemukwatidde ijjeeko muteeka kabangali wakati mu nsiitaano. Kyokka abantu yali tebaganya poliisi kumutwala naye ne basinza amaanyi. Poliisi emutadde emmotoka y'okumwongerayo nga oli emmotoka y'omuntu wa powa ekuniddwa akabanga lya poliisi nga baganya okuddusaawo powa. Oluva powa atuusiddwa ku poliisi empigi n'atwala mu woofiisi yakulira ebyentambula mu bendobendo lya Katonga Sadress Kabugo amutegeeza nga bagenda okugulibwako omusango gw'okutwala ku mmotoka y'ewaggulu ekintu ekisamaza abantu. Amateeka gaffe aga Traffic Act tegakkiriza omuntu wonna singa ayagala kubeera ku motoka atule waggulu aba agenda kutula munda ya motoka nga si waggulu ku motoka. Kati kyolaba ffe tuvuddeyo ng'aba traffic police then other forces at large okulaba ffe tumukwata. Ng'obudde buzibya Muliyati ajjiddwa mu kkomera ng'agenda okuteebwa n'atwalibwa okukola statement kyokka afujja obutakkaanya ku babadde bagimukozesa nga bamubuuza lwaki abadde awandiisa bitono. Omusirikale abadde mu ngoye za bulijjo asikulaga ng'akkiriziganyizza ne Muliyati n'amulagira okussa omukono ku statement n'ekyakoze nga bibadde byakumuta. Oluvannyuma Muliyati addiziddwa ku kawunta we bayingiriza emisango gyakamutema nga bwagenda okukezebwa mu kkooti ngeri gyamaze okumuggyako statement. Olw'omugudde mu mato n'akwata statement gy'abadde abawandiikidde neyingiza buto mu kadduukulu ne statement ye ekintu ekitabudde abasirikale. Ernest Kyaze ne Agnes Najjumbe bakusakidde eggulu eno Lwabukedde TV.